Bobi Wine kyataddewo mu nnaku entono z'amaze mu byobufuzi kyekyokubeera ne predictable. Munnabyabufuzi ali ane predictable taba wa bulijjo. Nkulamusizaako gwenna ampuliriza wano ku Uganda atulage nga bulijjo aziguse era ensonga eyo nga bawulidde ebigambo ebyo muganda waffe byalambise obulungi era nga ngenda kwongera akatambi nga akunnyonnyola ensonga eyo. Ekintu ekyo oba oliawo waliwo abantu bangi nnyo bakibuusa amaaso. Bobi Wine character gya displays ey'okubeera unpredictable kwegamba si mwangu wa kubala nga bw'onoogamba nti kano tumumanyi akoze kino azzaako kino bw'akola kino azzaako kiri. Bobi Wine si bw'atyo bw'ali. Waliwo n'abantu abamu nga tumanyi bulungi nnyo nti kati ne bwe mba siwulirizza speech ye definitely nkimanyi bulungi nnyo nti atandikira ku kino azzaako kino era agenda kumaliriza mu speech yayogedde ku kino nga Joel Sonyonyi bwe yatukakasa ku General Museveni nti General Museveni omanya bumanya biki byagenda okubeera ng'ayogera kitegeeza nti ali predictable. Era essaawa eno bwe twogerera byamuggwaako dda kati akozesa busungu. Okulemererwa waakiri akola ki? Waakiri ayonoona. Naye Bobi Wine adisplayinze embeera oba ataddewo embeera abantu gye batasobola kubeera oba gye bali batasuubira, kubanga jjukira nti bwe twaviira mu kalulu ka 2021 baatukakasa kubanga baali batulaalise emyaka egyali givuddeko emabegako awo nti bwe tunaatuukira mu 2020 tewajja kubeerawo bibiina bya bufuzi oba opposition ejja kuba iweddewo okusinziira ku General Museveni. Era ne batukakasa nti NUP 2026 bwe tunaatuukira mu mwaka ogwo ejja kuba nayo yasangukawo. Bobi Wine ajja kuba takyalimu supu. Naye bwe twogerera muganda wange omusajja alina engeri gy'amanuvalinzeemu mu lugendo lwe olw'ebyobufuzi era nga akakasizza ensi yonna nti ebintu abyesobolera. Bobi Wine nga sinaba kubanga nkuwa akatambi ka muganda waffe oyo okwongerayo kutunnyonnyola obulungi kubanga yasobodde okubeera nga annyonnyola ekintu kino era nga kino babadde nga bajja bakyogera engendo z'abadde akola ng'agenda e Bulaaya buli kimu kyakola wano nga batugamba tebiriimu kinyusi ebyo si bya national importance. Bwe tutunuulira ebigambo bya Bobi Wine essaawa eno ebibobbye abantu omutwe naddala ab'ebyokwerinda kati nga mukole eggaali mwenna mukole eggaali kubanga jjukira nti ku mazaalibwa ge ba foot soldiers baakola parade UPDF gye yagamba nti ebikolwa byali bifaanaganako eby'amagye era nga kirabika waliwo ebigendererwa eby'okuteekawo obuyeekera newankubadde nga si gwe mulundi Bobi Wine gwe yasooka okwogera ku nsonga ezo era naawe yakiddamu nti osanga gye bujja mu maaso mujja kwambala ebyambalo eby'amadowadowa naye waliwo obutambi bw'enja okukuwaako lumu ejja kuba mboozi endala nga akakasa ku nsonga eyo nti tusoose bwe tuti mu mpolampola naye gye bujja mu maaso biyinza okukalubamuuko. Ekyo kyawaawaza abantu amatu nga UPDF oba gavumenti bwe yavaayo okubeera ng'ekisavuwaza nti no akola atya parade ne bagezaako okunyoomola tulaba akalenzi kali mu kulambula parade kale abantu abategeera abalina ne ziddiguri akalenzi kaba kateeka kati awo mu kalambula parade kwegamba mu ngeri ey'omweyogereza akusuuza akugamba ayagala akusuuza akayanziko naye ng'ekituufu kiri nti kyali kibaluma nga balabira ddala nti omuntu ono ateekebwamu ekitiibwa abantu bamukkiririzaamu aleese style gye tubadde tutaategeera ng'era engeri gye yajjamu nti yali unpredictable tebaasuubira nti Bobi Wine alijja alibaawo kakati ekintu kyaleese nti addidde struggle n'aginnyikiza mu bavubuka mu bigambo mu ndowooza ne mu bikolwa
kwegamba nti abantu bakyambadde nnyo babasse babatulugunyizza babakoze buli kimu okubatiisatiisa naye abavubuka bongera kwenyumiriza mu kintu era buli omu ayongera kubeera ng'anoonya akakofiira ka Nuupu ayongera kubeera ng'anoonya ovulo ya Nuupu ayongera kubeera kati nga tebamanyi kigenda kukomawa kubanga balaba kigenda kiri ya mpola mpola. Ekintu ekyo kyali madda nti abo bonna abaaliwo Kababe Wakawanga Ssemwogerere Kababe baani okuleka bakayiira be baali ate bo bakikwasaganyiza ddala mu ngeri eri ey'okugenda mu nsiko era nga bakola kinene nnyo mu kuleeta Museveni mu buyinza kubanga era bagamba nti bakayiira be bawamba Kampala. Kati Bobi Wine ate sitayire eno gyaleese kwegamba n'akyusa version kwegamba alinga akola remix nga bw'onoddira oluyimba n'olukola remix ne lwongera okubeera nga lufuna ate amaanyi amapya. Kakati struggle okuva kweyo eyasseya okuva kweyo eyasseba eya Besigye kati ate ye n'ajja n'agireeta n'agiwa identity ngera bwe yagaa nti ghetto agisitudde agitute mu parliament kati bw'atyo n'agiwa identity nti ekintu ekyo kya bulabe nnyo era nga oba oli awo bwetwogerera nti move ezifaanaganako bwe zityo ziyinza okuba nga nzito nnyo eri gavumenti bwetwogerera essaawa eno era y'ensonga lwaki okiraba nti nga bamaze okubeera nga bakitegeera nti abantu bongera okubeera nga bamalirivu okubeera nga banunula eggwanga lyabwe era nga tebagenda kuwawo mukisa yadde n'akamu bwe busungu bw'olaba nti kakati tuleete abajjaati babakube mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kale bingi nnyo Bobi Wine byakoze ebimufudde ow'enjawulo era ebimufudde okubeera nti ye muntu atali cramp styled gw'otajja kugamba nti yalegamaawo bw'atyo mu sitayire eyo kakati mwatambulira buli kaseera ayongera okukyusa era olaba nga bamaze okubeera nga bakyali kubira ebyokwambala ebyokukola parade ebyokwambala ovulo ebyakwasa Fred Nyanzi kati ate najja n'agamba nti mukole eggaali kale bwebanga jjaati baleese bakifeesi naffe buli omu akola eggaali era ekyo nakyo still bw'okirabanga ekitono naye singa kigenda mu maaso bwekityo kiba kitegeeza nti level kubasambira omupiira ate ye agisussaamuko ku speed newankubadde nga ate gwe ampuliriza bindi nti level struggle kwetambulira nga temuli mundu ng'ate abantu be baŋŋanga bo balina emmundu bwe kiba nti already kibazitoyeeko kiba kitegeeza nti ate bwe tugenda ku bikukujju ku sayidi eri endala ate kitegeeza nti awo kaba kaweddemu ebyaddala go ge mazima kaba kaweddemu so nga ate tukimanyi bulungi nnyo nti nabano baagala kituukaawo battireko abantu bakole emivuyo gyonna bawambe n'okuwamba mu ngeri yakku ekintu ate oyo oliawo era Bobi Wine kyatunuulidde obulungi kyamanyi obulungi ennyo still amaanyi gali mu bantu era kaweefubeewe mu first tour ye gye yasooka okukola nga agamba nzize kubakyajinga njagala munyiige njagala nammwe mu bubaka buno mufuke Bobi Wine mugende nga bubutambuza nju ku nju kitegeeza kawuufuba oyo agenda kitegeeza nti abantu eddoboozi baaliwulira era buli gy'alaga twongera okulaba nti abantu beeyongedde obungi nti 2021 mu kalulu waako oyinza okwesanga nti Nuupu ye tenaba kubeera ng'ebona ebitundu era obubbi bw'obululu bwali bungi nnyo mu kiseera ekyo naye njagala okukakasa nti yesu akalulu bajja kukabba naye ate tebigenda kubeera byangu 2026 kankulekera muganda waffe ono akwongereyo nga bwe yatandise aguse ensonga ye era nga byonna muganda wange byongera okakasa nti Bobi Wine tatambulira ku bbala limu yadde n'akamu alinga nawoluvu kasitoba ng'oli predictable oba wa bulijjo nti kazi bwe kaze ku muzindaalo manyi kyagenda oba wa bulijjo ekimu ku kyolaba ku Bobi Wine kiwano kubeera ne predictable eyani predictability
nkulu nnyo mu byobufuzi era ina kyemuyambye nti okubeera unpredictable ekisooka kibeerera kizibu botunka nabo kati unpredictability era emuyambye nti emukuumidde mu mawulire nkugaa nti political capital akulanga capital omulala yenna nga capital w'omukaduuka ako bwakula ne political capital bwakula buli kintu kiba ne kikugattako kati ekimu kubigatta ku movement y'abano ye media visibility abamawulire babalabawo butereevu naye tekiva kuba nti babaagala kiva kuba nti basetinga agenda munabyafuzi olina kusetinga agenda Bobi Wine bukya balangirira campaign ene eri scientific n'ekisinde kye genda okole quantitative content analysis ategeera kyenjogerako ku mikutu gyonna ombuulire political formations mmeka ezimusinza media appearance mu mikutu gyonna oba mu bubi oba mu bulungi bukya byabakama agamba nti tugenda mu scientific elections yakyasinze in fact waliwo ne gwe nadde njogera naye jjo ku nsonga y'emu ekyo nkikubuliranga research omukugu lwakinga nti kozesa methodology eya quantitative content analysis saagala omenyekere naku ya qualitative content analysis kozesa quantitative kubeera ejja kuba nyangu obuuze formations mmeka ezimusinze kati ogwo omukisa mu scientific yagukozesezza ekisooka okwekuumirayo nti mumwogerako ekirala okuteekawo agenda kati agenda nabe naali mbali mu kwogera ku kino nti ate tukitidde okwogera obwogezi nti temukitidde mukkiriza nti abasetingidde agenda nti ye kabasetingidde agenda mutambuliraawo so ekyo kikulu kyagezaako okuzimba mu byobufuzi nti beera ng'oli unpredictable abantu kyebakuteebereza si kyokola kola ekyo kyebatasuubira kikola amawulire kikukuumire mu matu g'abantu kitambuza ebyobufuzi